Ekivulu ekigalawo omwaka n'okuyingira omujje ekya Party After Party ku Freedom City kyatandise bulungi ng'abadigize babinuka amasigiri bakati mu kusanyusibwa abayimbi okwabadde Eddie Kenzo, Palaso Shakira Nina Rose n'abalala. Kyateekeddwa bimusinguza amayidwa nga Bitex ne Maserugo abapangisa Freedom City okuteekerawo ekivulu ekimalako omwaka n'okuyingira 2023 nga zikunukiza okwera Samkaga MC yalangiridde Kazindaalo abantu abaagala okulabirira ebiro kugenda mu parking bazirabe abatasobola basigale ku ntimbe yabatendamaliza kwogera lwa batandika okusituka mu butebe mu kiseera eky'omuyimbi Geoffrey Rutayi yabadde ku siteegi okuyingiza abadigize omwaka. Ebyembigiti zabadde nzigale nga waliwo omulyango mo abantu ne beenyigiriza tebasoose kutegeera nti waliwo abafunye obuzibu era abasigadde munda basigadde basanyusibwa omuyimbi Irene Namatovo. Olwavudde ku siteegi Sheikh Umar omusomi w'eddwa n'asabira abantu amasira ssente. Sheikh Umar nga akyagenda maaso olw'omukyali yazina musikaka Kazindaalo n'ategeeza abadigize nti waliwo bannaabwe abagudde bali mu kubayitako abalala bazire singa basoose kulowooza ti ali mu kusaaga. Bakanya batandikidde okusoma abantu bafunye obuzibu nga bwe bateeka munda. Abo babadde mu mbeera embi bababujja n'okubayira amaziga buli omu obwedda akola kyasobola okutaasa obulamu. Abadigize baadde bakyagala okusanyusibwa abayimbi poliisi y'e Katwe ng'ekulemeddwa Makulyambega Ismail Ssennono ne bajja ku siteegi ne balagira ebidongo bigibweko era abadigize bafulume basobole okutaasa abasigadde. DPC Katwe David Kamujira ne OC John Kwesiga bazze n'abajjaso okuyamba abafunye obuzibu nga tekyasose kakasibwa oba bafudde era abantu basizeewo okubasitula okubatwala mu malwaliro. Olw'abaana basitula abafudde nga bakutuusibwa mu lwaliro ne bagibwa ne batwalibwa mu ggwanika e Mulago. Amyuka omukozi wa polisi mu Kampala Luko Wesigire akisizza abantu mwenda okufiira mu Bulaga n'ategeeza nga polisi betandikidde okunoonyereza ku mbeera gyayise y'obulagajjavu yaviiriddeko abadigize okufa. Tupifarinze okunoonyereza ku kikolwa eky'obulagajjavu ekiviiriddeko abantu okufa gwe tugudde ku mutegesi amanyiddwa nga Abe Musinguza. Tujja batufuna statement ye ku nsonga eyo n'ekirala tufune statement kw'oyo omwami agambibwa okuba nti yakkiriza abantu okufuluma ekivulu okugenda okulaba ebiriroliro. Agamba nti abadigize okusinga obuzibu babufunye nga bava mu kuliisa ebiriroliro nga wafunda ate ng'oyita ku madaala. So mu mbeera eyo waliwo abaagudde ne babalinnya abaana abato ne baziyira olw'omunyigo ogw'amaanyi. Ekivulu ekibadde kirina okubayo olwaleero bakiyimiriza. Nsamba Kulaishe ne Samuel Kakulire bakusakidde eggule lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.